Abalangira n'abambejja abasebo ne basebo basebo bazzukulu b'abaseka bakumbejja ndagire tajuuba. Eno Kigaba bugyeko eddiba gye tuwangaalira. Bannaffe abali ekyaddondo ku butaka, nammwe mwenna mbalamusizza, buli omu mu ssaza lye mwasangibwa Kyaggwe, Buvuma n'amalala. Sizinza kwerabira kulamusa Abasese, naye ŋŋenze mu maaso namulasa Abaganda bonna, mikwano gy'Abaganda. Nammwe bazzukulu ba Buganda n'abaana bannyaffe Buganda, abataka abakulu b'obusolya mbalamusizza, abataka abagundiivu, abalangira abakulu b'emituba, mwe mwenna mikwano abako n'abaagalwa mwenna ombejja ndagire tajuuba. Enkya ya leero nsooka okusabira Ssemunywa Ssaalongo Sserukeberwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, tukusabira ossuuke, tukusabira otereere mu nsi yo, tukusaasira owone emitego gyonna otebuke. Akasajja ke bayita Mayiga akaleese akasambattuko mu Buganda, akabindabinda. Tuli wano naye twebuuza, Katikkiro wa Buganda Kamegere, omusajja omulabbayi, baamusasula nga bagenda okuggyawo ekizimbe kya Ssaabasajja, ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ezo n'azibatika mu matama kati abutise entengo. Katikkiro tasobola kutunula nga bayonoona buli kintu kyonna ekiriwo. Ssebo mbabuulira mu abaggyewo ekibumbe kya Ssaabasajja Kabaka Muteesa Walugembe mugema waffe, nti mwakoze ekikolwa ekyayolese Obuganda bwonna, empalana gye musitudde ku nsi yaffe Buganda. Empalana eno terina gw'ejja kuyamba. Tejja kuyamba Museveni gwe mwagala okusanyusa, tejja kuyamba Bazungu be mukolera, ate tejja kuyamba Baganda wadde abo bonna abawangaalira mu Buganda. Ekibumbe ng'ekyo tekirina kye kikoze, tekirina kye kijja ku muntu. Abantu bakiteekawo buteesi ng'ekijjukizo. Naye ggwe n'ojja nga temukiranze na kubuulira bantu ti bannange olw'ensonga gundi ne gundi tugenda kuggyawo naye ne mukijjawo okulaga abantu bannansi nti tekirina mugaso. Ebiseera gye byavaako mwajjawo essaawa ya Queen. Essaawa ya Queen eyo kaali kabonero kakulu nnyo akaalaganga abantu nga bayingira ekibuga, n'okubajjukiza ebiseera ebyaliwo, n'okubalaga nti wano twalinako entegeeragana n'abantu bano. Mwakijjawo naye bukya nga mugijjawo ndaba ekibuga kivunda buvunzi, emyala gijjula, ekibuga kyafuuka ttogero lya Bujama. Kaakati enguudo zennyini eziri mu kibuga zaabalema okukola, entobazi zonna mwazisaanyaawo, naye ne mulumba ekibumbe ekitalina muntu yenna gwe kitawaanya, ne mukijjawo kubanga mulina obukyayi ku Kabaka Mutebi mutabani w'oyo ali mu kibumbe. Mulina obukyayi ku Baganda, empalana gye mwoleka Abaganda, nga musaanyaawo ebifo byaffe eby'ennono, nga mutema emiti gyaffe egy'ennono, nga muggyaawo obutonde bw'ensi, nga musaanyaawo ebitoogo, nga mutulugunya abantu baffe, nga mubasengula ku ttaka, nga mubakasuka ebweru n'obwana obuwere n'abakyala ab'embuto, nga temulina nteekateeka yonna gavumenti gye yali ekoledde bannansi okuggyako okubatulugunya n'okubafuula abaddu mu nsi yaabwe. Kyennyamiza mutaddewo embeera nga ekulemberwa Charles Peter Mayiga ne bannalwanda banne.
okutulugunya munnansi omuganda wonna waali, okumufuula abundabunda mu nsi ye, babula kubateerawo luwannandanga lw'Eggaza nti awe mulina okubeera, ate we banajja nga babatte. Kyennyamiza ne muggulawo olutalo ku byenjigiriza, ne muggulawo olutalo ku mpisa z'Abaganda, ne muggulawo olutalo ku byafaayo by'Abaganda, ne muggulawo olutalo ku baana ba Buganda, ne muggulawo olutalo ku kabaka w'Abaganda. Kiki kye mwagaza Abaganda? Mayiga kiki ky'oyagaza Abaganda? Ate n'ova eri n'otuduulira n'otubuulira nga bw'oli obulungi ennyo. Bannange bakitaffe baalina amagezi ne bajjajjaffe baagambanga nti omukopi tomuteeka mu kifo kya bwami. Akasajja akakopi bwe kopokopo oba baakalondawa ne bakaleeta mu Buganda, akasajja akanyarwanda k'amayiga, akanyarwanda akawutu, ne bakaleeta ku Buganda. Abaganda bwe mutajjawo kasajja kano, guno omulundi njogera gwa 11 nti bwe mutajjaawo Mayiga tetulina Buganda, tetulina kabaka, tewali lulyo lulangira, tewali bataka, buli kimu kigenda kukoma ku Mayiga. Ekindeese nno okwogerako basajja babiri abeewaŋŋamye Mmengo abalowooza nti bakitalo nnyo, ate abalowooza nti bo tebaliva mu nsi, abalowooza nti bo tebalina bulamu ng'abalala, obuzaalibwa, obutondebwa ate ne bukomekkerezebwa. Ye musajja erinnya lye tujja ddifuna, lye baali bamuyita nga tannajja mu lulyo lulangira, kwefuula Wassajja. Erinnya lye nja ddibabuulira gye bujjako mu maaso awo katono. Bannaffe Abaganda n'emikwano gy'Abaganda, nammwe mwenna abawangaalira mu Buganda, Abaganda abakyali bakireebereeba abatanayingira bika by'Abaganda, njagala obbagamba omusajja Wassajja nti yabalimbye, yayimiridde ng'atumiddwa abamukozesa okujja okumala mu Baganda amaanyi n'okwongera okukyayisa kabaka, kubanga ye alwanirira bwakabaka obwo, yayagala abeere mu ntebe ya Kabaka Mutebi, yayagala abeere ku Nnamulondo ya Buganda nti ye mulangira ennyo omwana wa Ssekabaka Muteesa ate nga si mwana we, yayagala abeerewo kubanga baamugamba nti ye Muchwezi yalina okuddawo okubeera kabaka. Obwakabaka bwa Mutebi baategeeza nti obw'Abaganda bukoma ku Mutebi, obw'Abachwezi bugenda kutandikira ku Wassajja. Mutunuulire nnyo ebigambo ebizze byogerebwa okuva mu 1993 okutuuka mu myaka 2024 gye tuli mu kati. Nsaba okutegeeza Abaganda nti Wassajja yakoze akakodyo abantu bano ke baakozesa okukyayisa Andrew Akome Kayiira nga baagala balondewo bo be baba bagenda mu maaso, era kyakola. Era akakodyo ke kamu ke baakozesa mu mwaka gwa 1883 ke kakodyo ke kamu ke bakozesezza nga balwanyisa ffe abaagala obwakabaka bwaffe, obuwanga bwaffe, abaagala ennono zaffe, abatayagala magye ku kabaka, abatayagala magye mu bwakabaka, kati baagala okukkirizisa ebyo bo bye baagala, amagye ku kabaka, obuwaŋŋanguse bwa kabaka baagala mu bukkirize, nti Wassajja yavuddeyo talina na buyinza bwonna bumwogeza eri Baganda, tebuliiwo. Wassajja toyina wadde akakakasa nti oli Muganda, tekaliiwo, era okyali musajja mutoolo nga bwe wajja. Bannange mmwe mwenna Abaganda, buli omu basajja Abaganda, mwannyoko nga yabeera mu nsi
n'azaala abaana ne mubala abaana 22 ate nga okuseera kwa Ssekabaka Muteesa yaseerera nga maama wa Wasajja mulamu. Ssekabaka Muteesa yaseerera mu 69 enjole n'ekomawo mu 71. Nze bwe mulaba nali muto naye nga ntegeera era naliwo kumpi ku mikolo egyasinga obungi. Era abamanyi ku bambejja abaaliwo abato nalinga n'omukyala omumbejja mukyala Keewaza. Omumbejja oyo ssenga wange bamuyitanga Nanjobe. Omumbejja oyo yantambuza nnyo buli waali mikolo gyonna natuukawo. Buli waali omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka natuukawo. Era nzijjukira bulungi nnyo buli kyaliwo. Bwe baleeta omulangira Ssuuna, omulangira ono yali yazaalibwa n'omumbejja Alice Zaalwango Nnaalinnya wa Ssekabaka Mwanga owookubiri. Gwe baatuuza wakati mu ddiiro Ennaakulabye ne bamulannamya ne batandika okukebera abaana ba Muteesa ba Ssekabaka Muteesa nga bakeberera ku modro ya mwana oyo omulangira Swamini ye yamutta. Yattibwa amagye ga Amini era nga bamusazeeko ebyobulimba nti agenda kuwamba Bwakabaka pulezidenti. Ne bakebera abaana 22. Ebirango byayita ku buli leediyo mwete mwaliwo naye nze nzijukira Katonda mwebaza okumpa obwongo buno. Ebirango byayita, empapula z'amawulire zaayita ne bagamba buli ayina omwana wa Kabaka Muteesa tukusaba omuleete wano. Bw'oba toyina ntambula ejja kuweebwa. Mayanja Nkanji yalanga ye yali Katikkiro ng'ayagala buli mwana wa Muteesa gyonna gy'ali bamuggyeyo bamuleete. Abakyala abasinga baleeta abaana. Abaana ewa Nnaalinnya Ndagire baabala abaana 22. Abaana abaali batazze ng'omumbejja Mpologoma eyali nnyina yali Nairobi mu kiseera ekyo. Baamwogerako wadde ng'omumbejja oyo yali taleeteddwa. Baamwogerako ne boogera ku mwana oyo gwe nabagambye nti omwana ye yabula. Baagenda ebuyaga ne banoonya omukyalo oyo eyali yazaala omwana ng'era bassenga abaffe bakikakatako nti Ssaabasajja Kabaka yalina omwana oyo. Bannange maama wa Wasajja yatugamba nti baamusiba yali mu lubiri nga Kabaka bamutwala era ne bamutwala ne bamusibira e Luzira ne Namasole Saala Kabejja ne maama wa Diana Teyeggala. Bannaffe maama wa Wasajja yali ludda wa gy'ataawulira nga bayita abaana ba Ssekabaka Muteesa okumala myezi nga babayita nga tebannaba kuzza njole naye nga bakoowoola buli mukyala yenna waali. Abantu baawuliranga leediyo, abantu baali batono nnyo nga bamanyiganye nga tetuwera bukadde 4. Abaganda baalimu obukadde nga 3 oba 5 bwe buba obungi ennyo 6. Ng'era Omuganda bw'ayogera ku w'ekiruddu aba amanyi ow'ekyaggwe aba amanyi oweewa aba amanyi owaawa. Bannange maama wa Wasajja yali mu lubiri nga bazze bakubye olubiri yali ludda wa era Wasajja bw'akulamu ng'omwana ng'asoma. Banne omwana w'emyaka 9 ategeera, ow'e10 ategeera, tobuuza maama wo taata wange yaluwa. Atugamba yali Masaka wa Ndagire. Ndagire yasiibanga ajja. Eno Ndagire teyayogerako lunaku n'olu nti alina omwana wa Ssekabaka Muteesa. Oyo ow'e Masaka. Bannaffe ebintu bino babipanze mu gya 8 nga bakomyawo Kabaka Mutebi ne bamuteekako bantu ki abalina okumubeerako, abalina okutabulatabula Obuganda, abalina okumubuzaabuza
bwe baleetera ani Wassajja ne bamumettawo. Wassajja bw'ajja Ssaabasajja Kabaka yasooka n'amwekengeta nga tayagala na kumutunulako, nga tayagala yadde amusemberere. Abalabbayi baagenda mu nkola nga buli kigende wa Kabaka bakituma Wassajja. Olina okubeera ne muganda wo. Ate Katonda n'aleeta obuzibu. N'atuggyako Omulangira Richard Walugembe mu bwangu. N'atuggyako Omulangira Padden Nakibinge mu bwangu. Kabaka abalangira abo bwe baaseerera kyamuyisa bubi nnyo. Obuzibu ne bujja. Omulangira Harold Kimera naye nattibwa ekibwatukira. Batugamba baamuwa butwa ate nga Wassajja yali mu kutemula omulangira oyo. Kuba omulangira oyo yamugaanirawo n'agamba nze muganda wange talina kyatambuulira. Talina mwana gw'atambuulira ng'ali e Bungereza. Nga yakajja mu buwaŋŋanguse. Buli kimu nkimanyi. Taŋŋambanga kukusinkana mukazi ono. Era n'annyonnyola abalangira bonna abaali e Nakasero. Saagala kwogera abalangira abamu kubanga era bajja kubatta Wassajja nga bw'atadde pulaani ey'okukuba Kasujjulubinga akatayimbwa. Kasujjulubinga wooli weegendereze. Wassajja ku kye wamwogeddeko kyamuswazizza nnyo kati yagala kukuzikiza kuggyirawo ddala. Alaba nga gw'oli mu kkubo lye obutafuuka kabaka. Wassajja muntu mutemu. Mumulaba anyirira ku ngulu naye mutemu ddala. Kubanga kati okuttibwako Omulangira Harold Simbwa, Wassajja wali Bungereza. Era bagamba gwe wamuwa obutwa. Wassajja muntu mutemu. Omwo mwasekereza omwo mwasinikira obunnyo. Wassajja musajja mutemu. Emisaayi gino giba mizibu nnyo. Bw'ogatta omusaayi gw'Omunnalwanda n'ogugattamu ogw'Omutoolo bavaamu ekizibu nga Wassajja. Kaakati ate baba n'omulugube. Baba balimba, baba babbi, ate balimu obutemu. Obutemu buva Rwanda n'obubbi. Ate omululu ogwo simanyi gyagujja kuba Mukama w'Ettoolo yali muntu amatira. Taata yatunyumiza. Baagenda e Bungereza. Naye ng'Omukama w'Ettoolo yasinga emirembe. Era yagambanga nti oluusi bw'aba ayogera olowooza nti ayimba. Ekira kingenda obbagamba nti saagala siwala na Wassajja. Era bw'abeera Omukama w'Ettoolo, Abatoolo tuli bumu. Mwana wa Mukama wa Ttoolo. Naye ekibi nti alimu omusaayi omutuusi Omunnalwanda. Omusaayi gw'obutuusi gutongozebwa mu nsi yonna nti mutemu. Guli bw'abantu battemu. Abantu abanyumirwa okutta bannaabwe n'okubonyaabonya abalala. Abantu abaleese ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebitabangawo mu Buganda. Bantu batuusi. Nabatwa. Abantu Bannalwanda. Abo. Mayiga olw'okuba naye Munnalwanda. Omuzaale alimu omusaayi omubi. Kyova olaba nti Mayiga yeeyisa bw'atyo. Abannalwanda bannaffe mutusonyiwe. Abamu muli balungi abakyakula Ganda abaludde mu Buganda. Mulimu abalungi ddala be tutalinaako buzibu bwonna. Era ngenda kwogera ng'omusajja Omupalasitayini bwe yayogedde jjo. Naga nti ffe tetuwalana bantu bano. Tumanyi baava Europe. Sina Bawalabu, sina baawano. Situbawalana. Wabula tuwalana abo abatuwambako ebyaffe. N'Omuganda bw'atyo. Akyaye Omunnalwanda eeyisa bw'atyo. Asenda ebijja by'abajjajja be n'ayoola amagumba n'agayiwa mu nnyanja. Ate bw'atuuka mu nnyanja n'agiyiwamu ettaka. Ate bw'atuuse mu bitoogo n'abisaanyaawo. Obutonde bw'ensi n'abusaanyaawo. Emiti gyonna bagitemye. Eddungu litandise okulya Buganda. Ensi gy'ejja abantu bagenda kulwala Kkookolo. Tebalina we banaamujjanjabira.
tebalina kye balya. Enkola eno yonna eriwo mu nfuga ya Uganda ya kikabbulu, ejja kutulugunya Muganda, ejja kusaanyaawo Omuganda, ejja kusaanyaawo omunnansi. Bassa Omukalamoja ne bamussa enjala. Kakutiya Omukalamoja n'afa. Omukalamoja afudde kubula kuggwaawo. Oyo baasooka kutta Mukyoli. Omukyoli ne bamuta kubula kumumalawo. Ne batta Omulugwala, oyo ne babula okumumalawo. Bwe batta ne batuusa bitundu 5 ku 100 nga mwe babaleka. Kati bali ku Muganda. Balina okutulugunya Omuganda, bamusse endwadde, bamugeme aleme kuzaala, bamukuba ebidagala ebimutta amangu, bamusigemu ebirwadde. Kakati abantu baffe, abaana baffe bebagerezaako ebidagala bye batamanyi na bwe birikola mu myaka 10 mu maaso. Babigereza mu Buganda, buli kibi bakigereza ku mwana wa Muganda. Naye munnange mbasaasira mmwe abalowooza nti ebintu bitwogera bya kusaaga. Ate mbasaasira kubanga bwe muli biwulira nga ffe tuvudde mu nsi muligamba nti baabitugamba. Kale singa twawuliriza Omumbejja oyo bye yali ayogera, singa twalondamu ne tubaako bye tuyigiramu. Nsaba okutegeeza Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna ti Ssaabasajja tannawakanya ku kintu ky'Abataka kugenda kumulaba. Era n'oyo Wassajja we yayogeredde, omuntu eyasembayo nga Bataka bali Namibia, eyasembayo okumpa amawulire gennyini yagamba ku lunaku lwali Lwakubiri nga mu kiseera ekyo Ssaabasajja yali tamanyira kumanya nti waliyo omuntu eyagenze yenna okuva ng'avudde mu Uganda okumulaba. Kakati we neebuuliza ti Ssaabasajja Kabaka eyakola vidiyo n'agiweereza Obuganda, Ssaabasajja Kabaka oyo omulungi ennyo, ayina amasimu, ayina kiki, yali tasobola kwogerako na Bataka bano nga bali mu woteeri abagaye nti banne sijja kusobola kubalaba naye nze ndi bulungi? Yakola vidiyo nejja mu Buganda, Katikkiro ne bamukubira ku ssimu n'atubuulira, ne bagezaako otumatiza. Ssaabasajja bw'abanga alina eddembe lye ery'obwebange era nga yeesalirawo nga mmwe bwe mwagamba nti Kabaka yeesalirawo ne yeetwala e Namibia, naye mumanye nti Kabaka yali afunyeeko omukisa n'abuulira abantu be yeesiga. Essimu eyali buliifu yali egezaako okutegeeza abantu nti bamuwambye. Ekyo temukyerabiranga. Ssaabasajja Kabaka e Namibia yatwalibwayo nga muwambe. Nyongera okutegeeza Abaganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu kulimbalimba n'obulabbayi bw'amayiga n'obukuusa bwa Wassajja n'obubbi bwabwe n'obutemu, Kabaka baamuteeka awo nga bamanyi bajja mutulugunyizaawo, bajja mubonyaabonyezaawo, baamuteeka mu isolation. Kabaka wa Buganda ali mu buwaŋŋanguse. Omuganda gwayita nti Kabaka muwambe, Kabaka musibe. Baleme kubabuzaabuza nti Kabaka yeesalirawo yeeyogerera. Talina kye yeeyogerera. Yagibwako ssente, yagibwako amasimu, ebyo byonna nabibagamba emyezi 2 egiyise. Yagibwako buli kintu. Kabaka wa Buganda tasobola kugamba na kwegaana nti Abataka abazze tabamanyi. Ate era Wassajja bw'ogaa nti Abataka tabamanyi lwaki? Mwaggalawo kuva mu 2013 oba 2011 Ssaabasajja Kabaka mwatandika omuggyako okumwawula ku Bataka. Mayiga bwe yajja agamba tayinza kukola ng'essiga eri Abataka by'amaanyi. Akoze okulinafuya ng'atta Abataka abasinga baabawa butwa. Ate abantu balwawo nnyo okumanya nti Mayiga yatta Abataka. Abataka abasinga baafa kibwatukira. Okutuusa lwalabye Abataka abamu nga bayekengera baakigwamu nti babawa obutwa. Ng'Omutaka Lwomwa yali talyankuzibwa, yali si musajja mutambuze nti banaamuteegera mu bawala.
yali si musajja mulyakuzi, si mubbi, kati oyo yabawa obuzibu. Wasajja bwe yagamba nti afunye olugambo nti Kabaka atandise okwesiga era asanyuka emirimu egikolebwa Lwomwa, kyekyavaako Omutaka Lwomwa okukubwa amasasi ku biragiro by'amayega ne ssente z'amayega ne pulaningi y'amayega, Nabalamba ng'agirimu ne Wasajja. Abo be batemu abavunaanyizibwako okufa kw'omutaka ow'ekika ky'Endiga Lwomwa. Bano bakaggwa ensonyi tebaaluddewo, baakutte yamuddira mu bigere emyezi 2 emabega egiyise ne bamuteeka ku bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wadde mwatugamba emabegako eri nti muzoole mulalu wakumirwa mu ddwaliro ly'abatabufu b'omutwe era nga mujwetekako ebigambo bye mwajweteka ku kitaawe, ebyajwetekebwa ku kitaawe, anywedde omwenge, alwadde ekibumba, yagudde eri afudde, yabadde atamidde omwenge mungi nnyo. Bye bigambo bye muteeka ku Kabaka Mutebi. Kati Wasajja avuddeyo nadda mu kitabo kyekimu ekyera abasiru muli basiru, kubanga omusiru bw'asiruwala n'omuzzukulu aba musiru n'omuzzukulu w'omuzzukulu aba musiru. Wasajja avuddeyo nategeeza Abaganda nti Kabaka munyiivu nnyo kubanga abataka bagenze okumulaba. Nedda, Kabaka ayagala nnyo abataka bagende bamulabe, naye abataka abo ab'ensonga, abataka abo abavunaanyizibwako embeera ye gy'alimu, so si bataka bano abamanyi oluko olwatemula gwe baasikira, oli n'amanya nti bajja musikira, akati gwe gogenda okuddawo. Ebintu ne biteesebwako, omusajja n'akubwa amasasi ne bakuleeta n'oddawo. Emyezi 2 nga waliwo abataka ababaddewo abaaliwo ne Kabaka bamuteekako, abamu be baamusumika, abamu be baakola emikolo gy'okumussaawo, ne mubasuula ebbali bonna ne basenza kati. Mayiga n'ajjayo bano ababe abali b'enkwe n'abagamba nti mugende, mwe mugende mwe mulabe Kabaka. Mayiga yennyini yapulaninga ekintu kino ne Wasajja yabeefuulidde, mwe mulooze nti waliwo okuyombagana wakati w'abataka abaagenda na bano abantu be bamu. Abataka abaagenda banne b'Amayega. Ono omutaka ono ddala ddala mutunule mwetegereze, omutaka ono azze mu kifo kya Lwomwa. Oyo azze mu kifo kya Lwomwa. Katikkiro yayakamuwa obutaka kati nga sse oli. Temulowooza nti Kabaka tategeera, ate mulowooza nti Kabaka tasobola kufuna information. Tajja kusobola gifuna nga tali ku nsi kuno, naye ng'ali ku nsi ebyetaagisa byonna ajja kubimanya. Kabaka tannabagambako nti tayagala kulaba muntu yenna, era Kabaka tannanyiigirako ku bataka. Wasajja olimba okolera ddala ebintu Museveni byajja nabyo siyaasa, bajja balimba emyaka 4 bakyalimba, bakyatemula, bajja batemula emyaka 4 batemula, bajja basaanyaawo emyaka 4 bakyasaanyaawo, ne bwe munaabikolera emyaka 10, ne bwe munaabikolera emyaka 4, Omuganda talirekayo kwerwanako, era Omuganda agenda kubeerawo nga Muganda, era Omuganda agenda kwerwanako, era Buganda eriddeyo nebeera Buganda. Tewali yamanya nti Omutuluuki alitulugunya n'afuka Omufirisuuti n'abeera mu Palestine emyaka 4 n'okusoba. Omupalestine n'asigalawo, naye yasigalawo n'olulimi lwali lina n'amawanga ge weegali, tribes ze weeziri ezaaviira ddala ddala mu Isirayiri. Mujjajja waabwe Jakubu bakyaliwo. Mbakakasa Abaganda omuwendo mungi, mujja kubatta, mujja kutwala ebifo, mujja kusaanyaawo embiriri. Olubiri lwa Muteesa olwa Ssekabaka jjajjange Mwanga mu Lusenda lwe luttisa Kabaka Mutebi.
olubiri lwa Emmengo lwe lwatuwaŋŋangusa Kabaka Mutebi okumutwala eyo. Ettaka ly'ekkomera ly'e Luzira lye lyaggisaawo Kabaka Mutebi okumuwaŋŋangusa omutwala e Namibia. Ettaka ly'olubiri lwa Buganda olwa Ssekabaka Mwanga lye lyatwala Kabaka okumuwaŋŋangusa. Muwulira nti baagulirira abataka ettaka, tebabaguliranga ku ttaka. Museveni taguliranga ku bataka ku ttaka. Ettaka baliwamba ku Mutaka Ntambi Profesa, tebaamuwa yadde ssente n'emu, tafunanga yadde ssente 10. Nkyogeredde wano mmanyi nti enkya muyinza okumugenda ne mumutta nga bwe mwasse Kasasa. Kasasa ekyamusizza, Kasasa abadde abanja Wasajja billions ezamuweebwa kkooti, nga Wasajja alemererwa okuzisasula. Baali balinamuwa n'ava ejente era baagimuwa era n'emutta. N'ava ejenti gye bawa Kabaka Mutebi eyo bamukuumirayo agonde nga tafuna bujjanjabi bw'abadde afuna. Bajja kgenda omujjayo Kabaka ajja kubeerawo katono akisa omukono, kubanga luli babadde baagala akisizeeyo omukono. Naye kati enkya ya leero baŋŋambye nti Kabaka abagenda mujjanjabako akatonotono, bw'anadda abeerewo katono akisa omukono. Ye pulaani eriwo. Naye ebintu bino mubikola Kabaka alina abantu be. Bambi tumwagala. Kabaka waffe tumwagala. Mumwagala mujjawo lwa byanfuna. Mwagala mujjawo kubanga muddidde omwalo gwe Nakiwogo, ego nagwo mwagala guzimba gubeere gwa mulembe kubanga Gakkaani ye Museveni agwetaaga. Kabaka yabagaana okutunda. Mwagala okujjawo ekkomera lyaki ly'e Luzira, mugende musende abantu bonna Abaganda bawangalire Katosi, awo nawo mwagalawo. Museveni tosobola kubaana buli kintu nga kikyo. N'abasajja babayiwa mu nnyanja Nalubaale ettaka. Kale mubeera bannanga abantu baffe. Abantu bano beeteekako obuyigirize ne mulowooza nti bayigirize. Naye abantu bano ababafuga bantu basiru nnyo, tebaasomerako ddala, babuyabuya, bagwagwa. Kubanga engeri gy'olwana ne Katonda, Katonda yatonda Omuganda, Katonda yateeka olulimi Oluganda, olulimi n'olulwanyisa. Omuntu alwana n'olulimi lw'omuntu alwana na Katonda. Enkomerero ya byonna naye asaanawo. Ngenda kubazzaako emabega ekiseera ky'Abangereza balina obwakabaka obwafuga ensi yonna. Katonda n'abawaako. Naye Katonda ate yabanyiigira olw'okugamba nti bagendanga balwanyisa ennimi, empisa z'abantu, amawanga Katonda ge yabatonderamu nga agamusanyusa nebikola amawanga ago bye gakola ye Katonda bye yagawa gabeere, ne babigenda nga babisaanyaawo basigawo ennimi zaabwe, empisa zaabwe, enkula zaabwe, baddira bo bye baagala babiteeka ku bantu abalala. Katonda yatuuka ekiseera n'abanyiigira n'abafunza. Jjajjange Ssekabaka Basamulekere Mwanga Mukasa yagenda n'akolimira Omungereza emyaka teginnawera na 200. Yabagamba nti munnumbye mu nsi yange, nze Mukasa ndi muddu wa Mukasa, nakuzibwa ku mazima. Ffe wano eggwanga lyabwe tuli eggwanga lyaffe liyimirira ku buntu bulamu, mazima na kuteesaganya. Naye munnumbye mu nsi yange ne munzijjako mikwano gyange be nakula nabo, ne muntulugunya nga sirina nze kye nabakola. Nze sivangako wano ne nzija mu nsi yammwe ne mbalumba. Mbakolimidde, obwakabaka bwammwe bulisaanawo nga bazzukulu bange bakyali ku nsi. Obwakabaka bwammwe bugenda kusaanyaawo, ekiri bulya kiriva mu mmwe munda. Ebyo bigambo bya Ssekabaka Basamulekere Mwanga Mukasa. Bwe twogerera mutunulye obwakabaka bwa Buganda bwe buli, n'abalangira obwakabaka bwa Buganda bwe buli. Bulina enjawulo nekyatuuka ku bwakabaka bwa Bungereza. Bungereza ekyali e South Africa, ekyafuga India, ekyafuga Canada, ekyafuga America. Ekikoli mu kyali kya Kabaka Mwanga kyemuva muna nti batukutte n'eŋŋoma ze baatwala ne babikwata ne babizza nga abalaguzi baabwe Abayindi babagambye nti kijja okubatta okubamalawo n'ekkookolo by'ebintu bye mwajja mu Buganda mubikwate mubizzeeyo. Mwanga teyalwanye, teyakubye muntu, teyatemye muntu lubale,
wabula ebintu by'abajjajja ebyo byakwatibwa ne bikomezebwawo mu Buganda. Nkukakasa Museveni nze akuganze endagire tajuuba. Nina n'amannya amalala amakweke gesoogera. Naye njagala nkubuulire ssebo nti byokola Buganda byonna bigenda kusaanyaawo Omunnalwanda ku nsonda y'ensi gy'ali baali. Alifuna abamukyawa, bali muwalana, bali mukyawa, alitulugunyizibwa. Buli kyakola Omuganda kigenda kudda ku Munnalwanda olunaku lumu oba ebbiri. Buli kye mukola kati kigenda kudda ku bazzukulu bammwe. Abannalwanda balibonaabona omulundi omulala, balitulugunyizibwa, balikyayibwa, balibundabunda nga bwe mukoze Abaganda. Balifuuka abanoonyi b'obubuddamu buli nsonda yansi olw'okuba nti musaanyizzaawo ebifo by'Abaganda eby'obutonde ebikuumiddwa emitwalo n'emitwalo gy'emyaka. Musaanyizzaawo buli kyafuula Omuganda. Mwasizza ensozi Katonda ziyatandikirako okutonda ensi. Musaanyizzaawo ebiggwa by'abajjajjaffe. Musaanyizzaawo abantu abasinga okuwulira Katonda abatawalala ku ndwadde embinga zammwe. Wabula mujja kulwala kookola ajja kubaluma. Wabula mujja kubonaabona. Omunnalwanda ajja kubonaabona. Omuntu atulugunyizza Omuganda ajja kufa bubi. Omwana wo n'omuzzukulu balibonaabona, balifa bubi. Omungereza teyamanya nti ebigambo bya Mwanga byali bigambo eby'omulamwa, eby'essiira, eby'omusajja omugezi. Mu bakabaka ba Buganda, Mwanga yalina amagezi mayitirivu kubanga mu myezi 9 yasobola okuwandiika Olujamani ng'ayigirizibwa Olujamani. Mwanga yasobola okuwandiika Oluzungu ng'ayigirizibwa Oluzungu. Mwanga yali awandiika. Teyatandikira mu P2 P3. Bano abasajja bajja nga Mwanga avubuka. Ne batta kitaawe emyaka mibale ejyaddako. Mwanga n'addawo. Naye mu myaka egyo gye yalimu yasobola okuwandiika, yasobola okusoma, yasobola okulamula Buganda. Era yagamba nti nze ndi muddu wa Mukasa, buli kintu nkikolera ku mazima. Era eddiini ya Buganda gaali mazima na buntu bulamu na kwagala. Era abazungu bajja ne batandika nti batusomesa Abaganda eddiini yaabwe. Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye kyasooka okujjamu amazima kubanga Buganda yatonderwa ku mazima, yatambulira ku mazima. Abaganda baalina amazima. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku mazima. Kyemuva mulaba Kabaka Mutebi ti si mukupya si mulyake kubanga yakuzibwa abantu ab'amazima. Babadde bano abalabbayi b'amayiga be bazze ne batandika okunyagulula Buganda. Ne baleeta obubbi n'obutemu e Bulange. Ne batwalayo Saakaasi. Mayiga n'afuula ofiisi ya Katikkiro Ekyendero mwe baganzika abakazi. Mayiga okoze ebive ku Bwakabaka bwa Buganda ebimu ng'obigenderera, ebimu nga bya bulaguzi bw'abasawo Abaganda bibakukola bibakuwa. Naye nkukakasa nti Charles Peter Mayiga togenda kuwangula Tajuuba. Togenda kuwangula Tajuuba. Togenda kuwangula Tajuuba n'abantu bonna abakulwanyisa. Togenda kuwangula Baganda. Abatamanyi Tajuuba yali mwana wa Ssekabaka Ssemakookiro. Tajuuba yasooka. Erinnya mwe lyava yali mukambwe nnyo. Eryo erinnya lyatandikira ku Mikookiro okutuumibwa Abambejja. Erinnya Tajuuba titira kuza nnyo Bambejja. Abambejja abasinga okulituumibwa nga bamu baafanga bato. Abaakulawo babale era kyova olaba abalirina babale. Teri Tajuuba taatuumibwa Tajuuba linnya. Tajuuba yatuuma Tajuuba. Sijja kgenda wala mu ekyo. Kaakati njagala nkubuulire Mwami Mayiga nti ebigambo byange bikirako effumu obwogi. Ebigambo byange byenkwogerako byenkuteekako bijja kubeerako. Oli kyenyinyalwa ku Buganda, oli kitambo ku Buganda,
oli kikulekule mu bwakatikkiro bwa Buganda. Ebyafaayo byo biritaagulwa twagulwa, biryenyinyalwa. Olifuuka ekitasaana eri abantu bo, bazzukulu bo. B'olizukuza balikwegaana, baligezangako obutayagala babamanye olw'ebintu by'okoze Kabaka Mutebi n'ebintu by'okoze ku Buganda. Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga yali akolimira Omungereza, yali amukolimira. Tewali abantu balowooza nti bigambo bugambo, naye byamukwata. Nzijjayo okubajjukiza ekirooto ky'omumbejja eyaloota nga Katikkiro ebiseera byayitawo katono nnyo ng'omwana aloose ekirooto ekyo. Ssaabasajja Kabaka n'afuluma Buganda, ebintu bino ne bibaawo nga bwe mubiraba. Omwana Nazibanja yali wa myaka 27, agiweza mwezi gwa 9 ng'olunaku lw'omwezi, ennaku z'omwezi lumu, aweza emyaka 27. Omwana ono yaloota Ssaabasajja Kabaka nga Mayiga amutadde mu lyato amuvugira ku kayanja ka Ssekabaka Mwanga, niye eryato lyali genda kubbikayo Kabaka ne litamubbika. Kabaka wa Buganda yamulaba omwana nga yali talina maanyi, tasobola kuva mu kifo, muyongobevu, munafu ddala. Omwana ono yalaba nti jjajja mu kavuvuŋŋana ako akaalimu nga Kabaka tasobola kwetaasa, tasobola kweyamba, ali mu kiseera kizibu, munafu nnyo, talina nagava mu kifo. Kikiseera Kabaka kyalimu e Namibia, tasobola kuva mu kifo. Tewali yali afunye bubaka nga buno ng'omwana ono. Kigaba gwe yassaako obubaka buno bugamba Abaganda. Omwana yazuukuka n'awandiika ekirooto ne kitambula ne kibuna emitimbagano. Naye nze namugamba nti wakiwa kyotadde mu lulimi Luganda. N'agamba nti Oluganda olumu tamanyi kuluwandiika. Aluwandiika naye teyayagala kuluwandiika mukulu ekirooto ekyo kukibuzaabuza ng'ate ayagala abantu bangi bakitegeere. Ssaabasajja Kabaka yavaayo nga muyongobevu. Oluvannyuma lw'okuba nga muyongobevu ekirooto ky'omwana, jjajjaffe Ssekabaka Mwanga yajja ng'atambula ng'ali mu bigere byereere n'ekibya ekyalimu eddagala. Ekibya kino yakikwata n'ayiira Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi eddagala lyali alina mu kibya. Ye omuwala yawandiika green liquid, naye ffe Abaganda tumanyi nti eryo liba ddagala. N'aliyiwa Ssaabasajja Kabaka mu maaso. Kabaka n'afuna amaanyi n'agoba Mayiga ng'amugja mu kayanja n'amuyisa mu lubiri Emmengo n'alumufulumya. Kino ekirooto mujja kukiraba kubanga bwali bubaka bwa Katonda bwe yawa omwana ono. Ffe Abaganda tukakasa nti omuntu asobola okubeera n'ekirooto nga bubaka bumujjidde. Ebigambo byange Mayiga mbikugambye, naye n'abazzukulu bo n'abaana bo bajja kulaba ku kyenyinyalwa ky'obafudde. Bali bulungi leero, naye bali kuntanga kibuyaga mu nsi muno ku bulabe bw'otadde ku Kabaka Mutebi, bw'obulabe bw'otadde ku Buganda. Biyinza obutabaawo leero naye bigenda kubaawo. Akugambye nze Ndagire Tajuuba, ndi muzzukulu wa Bassekabaka ba Buganda. Ndi omu ku bambejja abatono ennyo ab'embala mu Buganda. Era kyenjogera kijja kukakatako ne bwe liba ddi ne bwe luliba ddi. Era abazzukulu bo balikaaba amaziga g'otukaabizza Mayiga. Naawe Wassajja, naawe Nabaloga, naawe Kagere. Mwe mulifunako katono, niye ebisinga byonna bijja kubeera ku Mayiga ne bazzukulu be n'abazzukulu b'abazzukulu be. Balifumwa, balifuuka ebisiikirize, balibula olw'obukambwe bwe mutuusizza ku Buganda ng'okolagana n'omusajja omulala
yasinga okutta Abaganda ekirindi ng'omukolera okwongera okutulugunya n'okubonyabonya Abaganda n'okutta bazzukulu baabo abattirwa eruweero nga bamuleeta mu buyinza. Mwebale nnyo okumpuliriza. Amanya nze Ndagireeta Jooba, naye ngenda kuwunzika nga ŋŋamba Abaganda nti temutya obukodyo bwa Wassajja mutendeke. Ababadde batamanyi Wassajja musirikale omutendeke. Nange mbadde sikimanyi. Wassajja musirikale ali trained era Mbega ali trained. Mbega omutendeke, omusirikale omutendeke. Nange babiŋŋambye bugambi kubanga mbadde njogera nnyo ku Wassajja. Ekisembayo mbadde mbanyumiza abaana ba Ssekabaka Muteesa we balondoolwa. Ate nabagambye nti abaana ba Kabaka azaalira mu ŋŋoma. Kabaka buli w'abeera akubirwa eŋŋoma, awerekerwa eŋŋoma, atambula n'ebiyitirirwa. Ssaabasajja Kabaka Muteesa singa yazaala Wassajja oyo nga yamuzaala nga nnyina yaliko ne mu lubiri, ng'era yamanyibwa nti ali lubuto tulyamugema. Nassaze yakulemberanga Ssaabasajja Kabaka, kye saagala kubalekerayo. Ssaabasajja Kabaka ye okuggyako ono Mwenda Mutebi simanyi bikolebwa nnyo. Naye Ssaabasajja Kabaka yalina bannassaza 7. Tayina we yagenda kusiga nsigo oba kukiika nga tewali nnassaza akoze mukolo ogwo. N'olwekyo tukakasiza ddala nti Wassajja si mwana wa Ssekabaka Muteesa, kubanga bannassaza bonna abali ku Kabaka Muteesa abasinga bavuddewo mu myaka gya 2000, abalala baavaawo mu myaka gya 1909. Kale Wassajja tuli mwana wa Ssekabaka Muteesa kuba teri nassaza akakasa nti ddala Ssaabasajja amulaba oba yalaba entabagana n'ennyoko. Ate n'ennyoko yajeegaana, ate gwe nojja n'ogiteekawo. Kaakati mpulidde batandise kampeyini, bakuteeka mu mawulire, close relative wa Kabaka Mutebi bamukukutirizaako mu myaka gy'ekinaana. Kabaka yali tayagala nakutunulako, era nga bw'ojja tayagala kuva mu kisenge, era nga takwagalira ddala. Mubuuze ku bakatikkiro abaliwo mu myaka gy'ekyenda abaasookawo, abaliwo okutuukira ddala ku Jebbi wa Lusimbi, mumubuuze mulabe oba ddala Kabaka yali munne wa gundi oyo yamulabanga bulabi, era nga ye yennyini yagambanga I have a bad feeling towards that guy. Era ekirowoozo ekyemmeeme omulongo we kyeyamugambanga nti obusajja si mutuufu. Kabaka alina omukuba kungube gwe yagamba nti sirina kantu konna kempulira nti oyo muganda wange. That was 1995. Kabaka teyayagala ku Wassajja, bamumukukuutirizaako ate okuleeta Mayiga ne Wassajja n'okuzza n'abalogo okuva gye yali Denmark adde abeere mu Bwakabaka wakati. Zonna pulaani za Mwami Museveni. Ekyo temukyerabiranga. Okukutiriza Wassajja ku Kabaka pulaani. Mu myaka gy'ekyenda baali bamanyi, mu myaka gy'e2000 yawo zonna baali bamanyi nti Kabaka alina okusikiza Wassajja tumumusembereze kubanga talina mwana wa bulenzi ayinza kusika. Mwebale nnyo Abaganda okumpuliriza. Ebyama bingi tubirina, bitono nnyo bitwatula, kigaba abakuume. Naye Wassajja leka kukyayisa Kabaka ng'oyagala okumukyayisa nga bwe musengula abantu ku ttaka abakyapa mu ngalo. Kabaka senga teyaggalawo kyapa mu ngalo mwaliyogedde mutya? Ate era Wassajja naye Mayiga senga Kabaka atuukako ekintu munaagamba mutya Abaganda? Nga kati mugezaako okukyayisa Ssaabasajja Kabaka mugambe Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yennyini yatayagala bantu be. Tukimanyi bulungi nti Kabaka Mutebi ayagala nnyo abantu be, era ekintu ekibadde nga kimutambuza n'agenda nadda bantu be, ng'ayagala abeereko n'abantu be, asanyuke n'abantu be. Abantu ba Buganda mwenna Ssaabasajja Kabaka abaagala, niye mbajjukiza nti
ekizibu ekisinze okutubeerako ffe ng'abantu kisiibuka ku mwami Museveni ne guruupu ye gye yateeka emmengo gye yeesiga okumukolera emirimu gye emivundu. Saagala kulwawo nga sikuva wano nga sebazizza abakyala abazaana ba Kabaka bannayuganda mwenna abaagenda okwekalakaasa ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza. Mbeebaza nnyo, mwebalire ddala. Katonda abakuume temujjanga okwo, abeekalakaasa temulekaayo, mwongere okwekalakaasa. Nsaba mubeeko abantu abategeeza ensi nti Charles Peter Mayiga terrorist. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.